nga nzigyamu bayika nasigala bwereere nga ŋŋamba eddagala liŋŋenda okukuwa erigenda okuzaaza omwana nina disiga ku busajja bwange ndikuyingize ate ekirala olina kumala wano wiiki nnamba ng'oli ku ddoozi okuseka bannange Nadamadija gwe osese nsonyiwa okuseka naye bannange wootererera omuntu wootererera banaye mu bulamu nga mu butuufu osisinkanye ebizibu naye kati okujjako omuntu okuzanyira ku bwongo obwo bw'ati oyo omusajja oyo kibeera kiraga talina yadde n'akazimu mu ssabo kubanga yali ateekawo kiri ekyokutiisatiisa ng'agamba ate wodduka ogenda ekinaakutuukako ng'ateekawo protection eyo security oleme kulowooza nti nno mufere nenjagala mpite mukwano gwange ebweru yeewulireko agagambo ge baŋŋamba baakiteesezzaako yabadde akimanyi bwe bati bwe bajjanjaba ye baali bamujjanjabyeko we bati naŋŋamba tomuyita muleke teri kyatamanyire yagenza okuleeta wano ng'akimanyi nkola oh my God naŋŋamba ngenda disiigako naye buli we nnyingira ng'oŋŋamba bajjajja weewo bajjajja bakama bange kyekyo bajjajja bange kyekyo munnange nsiimidde ddala No, I'm so sorry. Naye engeri gy'oli mu kunnyumizaamu ndabira ddala omusawo omufere. Omuntu anoonya omwana. Oba atanoonyangako omwana ebyo byonna tasobola kubanga abimanyi era bw'oyogera bw'otalowooza. Ebyo biboozi n'ebintu gye biri. Ate abafere gye bali. Nadamadija namalawo wiiki nnamba nakuba eri omwami wange essimu ne mmugamba maama wange mulwadde. Ng'omusawo abikola dinaddi? Ku makya lwaggulo mu ttuntu kiro emirundi 3 olunaku anti noonya mwana. Omusawo ye Japaana? Namufuukira akamere. Omusawo ye Japaana nga mukwano gwo yaliwa nga yakuleseeyo? Yagenda. Orajja ye n'abeerawo kati n'agenda. Omanyi kye yakola? We yatuusa ekiseera eky'okugenda yalingiza bulingiza musabunagwa atya ne mugamba sooko bayi obudde bugenze nga teyagala yadde obeeko n'ekyomu nti omwami wanti ayinza okutuukira okukomawo ewaka nga taliiwo kati olaba agenda kukuloga. Ekizibu mwagala nnyo Katonda ayamba beeyambye nga bw'agamba buli kaseera Katonda oyo omukyala agenda kukuloga ogenda kulaba ng'ozze mu kyalo okimanyi so tulina okukolawo kye tukoze bakasitoma baleme kudduka kudda woli mu kyalo ng'era ba best friend mbabuulira omulundi ogwokubiri abatabadde ku TikTok yange mwegendereze nnyo abo abantu be muyita ba next of kin abo be basingira ddala obuzibu. Naye Madamu Adija ngolooza ye musawo Omuganda kuba ye buli ddagala yalireetanga ate mu budde takutwala nti no bajja tugende ffenna oba oli awo ng'agamba kano kalunge muno yaŋŋamba n'okuŋŋamba obufumbo okutambula obulungi biri byonna kale yabimpa n'embikola n'agamba omwami bw'aba afuka omusulo gwongulembeke bwe mmala okugulembeka yajja kumbuulira ekyokukola. Omusajja ayinza okubuuza n'omukazi omusulo gwange alembeka gwaki pozi nga mwali banaku nga mufuka mu kabaketi ate twali banaku nga tufuka mu kabaketi nze yaŋŋamba nkole ekisoboka kyonna ndabe nga nfuna omusulo gw'omwami wange ate nga mulembeke mbunga we gwokya. Madamu Adija bakasitoma bagenda bakendeera mpola kuba nze mukwano gwange omwami wange yayinanga mikwano gye saawa za lanchi nga bajja wange gye balira emmere akusapootinge ekiri naye ekiseera kyatuuka nga n'omwami owange takyasobola kulinnya mu woteeri wali. Ekisooka kya byonna woteeri yasooka neekuba ekivundu naye nga ne bw'onoonya ekivundu we kiva
tokiraba. Mwabaali mu woteeri ekivundu mwali temukiwulira lwaki mwali temutega mmese oba mwali mwafiiramu emmese? Wali watangaavu bulungi. N'awatangaavu emmese zisobola okubeerayo. Anti esobola okufiirawo naye era ogiraba mangu. Adamu Adija ennaku yancunya. Nze tatange baali tebamuziika wala nnyo nga weetoolamu kati n'emmanju nga amalaalo we gali n'essenga. Natuuka ogenda ku malaalo ga kitange. Ne neebaka kuli ne ntandika omumunnyonnyola kizibu ku kizibu kye mpitamu. Bambi. Nga bwe nkaaba. Nga mmunyumiza buli kimu ng'oyinza ogamba atudde awo andaba. I'm so sorry. Naye waba wakayita ennaku bbiri nga nvuddeyo ku malaalo. Naye navaayo ntowolokose. Ng'olinga ng'abuuliddeko omuntu ebizibu byo byonna. Byonna bye waali buulidde mukwano gwo. Navaayo ntowolokose. Nga nzikakkanya. Nga ndabira ddala gwe mbadde nnyumiza abaddewo gwe mbadde nnyunyonnyola waali. Baana akava nga wakayita ennaku ezi bbiri. Ne ntandika okuloota oyo mukwano gwange. Olunaku olwasooka namuloota ng'oba emisinde nga bw'akutte ejjambiya. Olwo ne ndumala. Olwaddako n'akwata ekiso n'atandika okunfumitafumita. Adamu Adija omanyi okubanga buli we weebaka oloota omuntu omu. Ebirooto biba byanjawulo. Buli we weebaka oloota ebintu eby'enjawulo. Ate kizibu nnyo okuloota olwaliro ekirooto ate enkya n'okiddamu. Kiba kizibu. Kale bubaka. Bubaka. Naye nga buli lunaku ndoota ye. Olwaliro bw'omuloota ng'akutemaatema, enkya ogenda muloota ng'akutuga. Luli n'omuloota ng'akuddusa emisinde, naye nga mukambwe. N'aŋŋamba tojja kuwangula kakazi gwe. Wali wantama ng'ayogera. Nabagambye ne mbagamba nti bakwano baffe tebatwagala. Ofuna otya omusajja alina ssente? Najja nampanga amagezi nteekemu eddagala simanyokeze. Ate ng'eddagala lye yampanga lyali lya kunsiranyanga. Teryali nga lya mirembe. Nti oba neeyongereko. Kuba we nanyokezanga nayongeranga kusiraana, buli nanyokezanga nga nyongera kusiraana. Je ngawoza ki mulabika walikoze bubi. Aleka kati wakoze bwoti. Kankuyambeko. Leero nze nja ddikolera. Leero nze nkandikole. Leero nkolera ki? Gweteekako nze ndikole. Waliwo eddagala lyeyampa nteeke ku sigiri nti ate omukate gunfuumuukira. Adamu Adija okumya esigiri yiyo eyaka. Otaddeko eddagala. Bw'ale terifuumuuka. Kati byebiki ebyo? Maama mukwano gwo nga yali mulogo. Bambi tewamutegeera. Saamutegeera. Kati ate bwe nadda mu kyalo ne bitabukira ddala. Nga ngwe ensimbo. Omanyi ensimbo ey'obukulu gy'otazaalibwa nayo. N'ogweri n'obimba ejjovu. N'okalambala n'oliyiriitira. Nga ni bw'ogenda okunnyonnyola mbu ate bino binkutte bukulu. Ensimbu enkobe ndi wano. Nga teryannyamba. Nabonaabona nalaba ebizibu. Mukwano gwange era najja mu kyalo najja n'andabako. Nansuubiza n'aŋŋamba alina omulimu gwe yapanze agenda kunkubira essimu annone tukole. Teyagikuba. Gwe omuntu eyamusuzaanako n'omupangisiza awo omwali mukolera ye nga yafuna golofa nga tayinza nakugamba mbuno todda mu kyalo beera mu Kampala kankuweeko akazigo. Yaŋŋamba omwami we Mukambe tayagala nnyo bantu waka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Ndine mwana muwala mami mpoza amanyani. Nze Najja Jennifer Nansubuga. Najja Jennifer Nansubuga. Okay. Mwebale kutulaba nange mwebale kusubscribinga woba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo tweyungako bulambalamba. Nze nabagamba wendaba omukyala nga alina kyayogera obanga ayinako embeera gy'ayiseemu. Njagala nnyo okugisharingirako abo ku HK Media nabo babeere nga bagibulirizaako ate tulabe
butya bwe tuyinza okweyongerayo. Bw'oba oli mupya nkujjukiza nti akagambo ako ka subscribe kakulu nnyo bw'okanyigako obeera otweyunzeeko bulambalamba. Nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo. Buuza ku batulaba. Balamusizza bannyabo ne bassebo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Amannya agange nze Najja Nasuuna. Ate oŋŋambye Nansubuga. Nansubuga Nasuuna. Kati amannya gatuuka n'ekiseera ne gakyuka. Bwe nagenda owa ssenga wange yampitanga Nasuuna. Bwe wali ewa kitaawo? Bwe nali owa taata wange nga mpita Nansubuga. Najja? Najja. Ate Nansubuga ono yaliwa? Era gonna gange. Gonna gago. Najja, Nasuuna, Nansubuga. Gonna gange. Jennifer, amannya ana. Mashallah. Nsanyusa okulaba. Kale mudamu. Awo lwatuuka. Awo lwatuuka. Erinnya eryo lya Najja zama wange yafa azaala. I'm so sorry. Twali abaana basatu mu lubuto lumu. Like triplets? Nga bonoga nti twins but triplets? Yennyaba. Ababiri ne bafa, nze nasigalawo ndi mulamu. Ne mama wange mu kumala otusindika bannyumiriza mbu nafuna ekitengo. Nafuna empewo nga nnyingi nnyo natandika okukankana. Kakkana nga afudde. I'm so sorry. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange nga kibi. Era nze saayonka. Kulidde ku mata. Kati awo munnange nga mama nga bamuziika nga nze taata wange asigala nange. Kati bagezaako omugamba nti ye musajja tasobola kukuza mwana. Nagamba naye asobola okukikola nga maama bw'akikola. Kuba maama ekiseera ekyo teyaliiwo nga nnyina kulira ku mata. Ng'omulala bw'asobola okungabirira naye asobola okungabirira. Kati senga namwesibako mba mpeza omwaka gumu senga nasinza amaanyi nantwala nanzija mu mikono gya taata. Namugamba omwana omuwala tosobola mukuza. Essaawa zino osobola okubeera naye naye waliwo ate by'otasobola mukolera nga ggwe taata. Senga nantwala nembeera naye. Kyobola nyina amannya ag'enjawulo. Taata yampitanga malala nesenga naye nantuuma Agage. Nanzibulamu Agage natandika kumpitanga Agage. Mpunzika nga nyina amannya ana. Kati mu kusoma kwange nze saasoma nnyo. Naye oyogera mpola munnange oba nze mpulira ng'oyogera mpola oba n'abatuwuliriza? Mu kusoma kwange nze saasoma nnyo. Kuba maama senga wange kale namuyitanga maama ate odda nga muyita senga. Era teweewunya we ŋŋamba nti maama. Kuba gwe wakula omanyi. Nakula mmanyi. Yankomyako mu P7. Esente tezaaliwo bulungi. Naŋŋamba munnange sente awo wenkomye. Kuba yalinga mulimi nga oluusi anoga bumwanyi tubeerewo ansomese. Kati mu P7 awo nga nfuna omukyala yali azze ku kyalo waliwo omukolo baali baneiba baffe nga balina omukolo ng'omukyala agamba anoonya mukozi ate nga nange ntudde waka nga ŋŋamba ye nga ngenda ŋŋamba senga wali anti agambye anoonya mukozi ng'omukyala muyita nga gyayogera ne ssenga wange nga nzikiriza nga nsiba bukunta wange nga tudda ku kibuga. Omukyala oyo yalina woteeri nga nkola yaŋŋamba nga ajja kunsasula nga 14,000 buli lunaku nga ntandika kubeeranga wowe nga bwe tuvaayo bwe tujja mu woteeri ye nga tukola. Kati akasente ako ke yansasulanga nze nafubanga okukaseevinganga seejalabyanga ng'omuwala. Ekitegeeza wasoma oli mukulu kuba banaye mu P7 mba ndabanga oba okyali mwana muto nnyo okukola mu woteeri. Esente zaali ziweddewo nga siina kiddako. Senga yali tayingiza kiri awo. Yali alima bulimi yali talina bizinensi nti oba alina bizinensi gyakira ku makya naggulawo afune sente ezisobola okumbeezaawo n'okunsomesa. Taata kyeneeradde okugamba taata yatuuka ekiseera n'awummula n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Senga nga talina mwami. Senga ng'ali awo naye mu bulamu obweyiiya. Nga talina mulimu guyimiridde nti aba asobola okundabirira n'okunsomesa.
kwegamba okutwaliza wamu ng'embeera si nnungi. Bannange n'omuwala ayogeranga mu mbejja oba abali wano bamuwulira omuwala ayogera kaama era singa Kazinda alondooza naye kanyinza obutakufunirako ddala kati ate nze wemba njogera mba mpulira ndeekaana. Toleekaana namwe era am struggling okuwuliriza ndi mu kulwana n'amatu gange mpulire by'oyogera. Kale kangezeeko okuwanvuya ku ddoboozi osobola nkuwulirize. Ng'omukyala oyo ansaba bulungi owa ssenga nga ndeeta Kampala ng'atandika okumpa 4,000 nasulanga naye nga nkeera nnyo nenzija nentegeka ebyokufumba yajja luvannyuma nga maliriza otegeka kuba yali yantendeka nga webigenda nti nkeera ku makya nekuma amasigiri neteekako emmere nga webigenda ebyomu wooteeri. Kati nze akasente kange saakajaajamyanga ng'omuwala nakaseevinganga mwe mwajjiranga omunwa abavubuka abankwananga ono naga nkuguliddeyo soda kuguliddeyo kino nga nako nkagatta kuli bwe ntyo bwe natambuzanga obulamu bwange. Naye mba ndi awo ekirowoozo ne kijja naye ne ŋŋamba kino anti kyakola nze sisobola kikola. Awo ng'okuzeemu? Nkuzeemu. Wali omaze mu restaurant emyaka ngemeka? Emyaka gyagiweze emyaka nga 8. Walwirayo ddala bw'otyo? Wali ofuuse mwana wa waka? Nali muwala wa mpisa ate nga singa yantendeka okuba omuwulize eri abantu ate nga mmanyi ennaku yange sirina maama sirina taata nga nnyina okuba omwana omuwulize ennyo nga ntandika tereka akasente kange nga ndowooza ngamba naye kyenkola kino nange kyenkolera anti sisobola kyekolera. Kati nga ndaba ekintu kyangu nnyo genda mu katale eggula mmere kufuna wali kifa kutandika kufumba mmere nga musiibula anti nga mugamba anti waddangayo okko n'olaba kusenga w'omukyalo? Singa nagendangayo naye ng'ebirwadde bimutawaanyatawaanya. Nze naliwo omwana abeerawo amuyambako. Kati taata we yafa ddiye? Taata wange yafa sinnavaayo. Wafa okyali ne ssenga? Nkyali ne ssenga. Yafa accident. I'm so sorry. Tetwajjanjaba emmotoka yamukuba lumu yazikira buzikizi ne tumuziika. Kati mukyalo naddangayo ne ndaba nga kusenga ne mutwaliranga ku sukaali n'enzira eno ku mulimu gwange. Kati nga ntandika okwekozesa nga nfuna akafo nga noonya akafo nga nfuna ebikozesebwa nga ngula amaseffuliya gange kaalina kabaawo tekyali kizimbe. Kabaawo bakampangisa gyali $5,500 buli mwezi nga ntandika fumba caayi teekawo emmere ebintu bitambula bulungi. Kati mba nkyali mu kawooteeri kange ako nga ŋŋendako lumu wasenga omulabako nga nsanga omuwala gwe nasomanga naye ng'ali mu mbeera si nnungi. Nagenda nnyirira ngamba ate gwe wakikuba gwonyirira biki nze ndi eno mbonaabona nyamba tugende naawe ku kibuga tutandika okukola. Nga mugamba nze no nfumba wooteeri nfumba mmere naye ntambuza emmere ne bukyayi obwo simanyi oba onoobisobola. Ngamba nze sirina kyesisobola olaba nnima mmimbi z'abantu naye ate okutambuza obutambuza emmere tugende woonoosula nange wenja osula. Nga mugamba tewali buzibu nga nzija naye nga tutandika tambuza mmere nga twakolera nno ddala ng'era musasula bulungi. Kati nga ndaba bizinensi ekuze egenda ekula nga nfuna ssente nga nva mu kabaawo ako nga nfuna luumu ennene ddala nno erabika obulungi nga nguliramu n'ebisaaniramu obulungi nga nva ku buli obufoomu nga ngulira ddala entebe ezijja mu restaurant nga mbeera omwo mu restaurant ne mukwano gwange naye nakakola restaurant eyo wayitawo mwaka gumu naye nansiibula ng'afunye ekiddako ng'afunye bye byagenda okwasaganya ye ng'akoye wooteeri omuliro gumuyisa bubi
nembwa tewali buzibu kati nga yagenda suubulanga ndibota asalenga engoye ye takyasobola muliro maze mugamba tewali buzibu maze nsigala mu restaurant yange ng'etambula mu bakasitoma abajja omwo mwe mwali omwami yanneegomba sooka olaba omwana kyabadde sooka omala okumulaba mu bakasitoma mwabo be naliisanga mwe mwava omwami eyankwana kuba ebiseera ebyo nali sinaba kufumbirwa nga akasente kannyumira ate era nga kajja kati nga siraba nnyo lwaki mpa ku kannyo n'abasajja kati omwami owe yajja namukkiriza namuwa omutima gwange ngamba owaayi ate nga n'ekirala yali alabika bulungi ayina ku ssente nensalawo nemwagala netubeera awo nga buli omu bwe yeetegereza munne adijja omusajja oli yankuba ssente kyatwala ebbanga abasajja mbagaana naye ye namukkiriza yajja n'amaanyi soka nga alina omukwano ate ng'agaba wali money minded ng'agaba ng'afaayo gyendi kale ng'afaayo ng'ate alabika bulungi yakuwa ku ssente abasajja ze baali batakuwangako zo yazimpa kuba nali sirabangako omusajja asobola okutoola obukadde nga buna n'abuwa omukyala that's nice n'ayongera ssente mu bizinesi yange kyavaamu n'agamba tutegeke okukyala wasenga omusajja yaleeta ebintu nesenga yawunga yali takisuubira ekyamazima yali takisuubira najja n'akyala era nga ne mukwano gwange naye mutegeezaako buli kimu ekigenda mu maaso ono gwe najja mu kyalo peace bwe namufuna era namutegeezaako nti nfunye omwami kwegamba yali mukwano gwe ow'oku kibuga yali mukwano gwange ow'oku kibuga n'ow'omukyalo nga twava mu mukwano tuli ba Luganda nansanyukirako nagamba abasajja we bato tebalabika bwe ng'oyina omukisa tetufuna buyaayeyaye wakikola otya kale nga tuli awo nga tusaga mwekubamu olwali nga twekubamu ebyolwali naye nno waliwo olumu nga sina lwali ng'omuntu ali sirias anti tosobola bimanya ku ssaawa eyo nti oba lwali oba asaaga oba byaddala mwakikuba mwakola biki kale nze nga sibitwala nga kikulu nga mubeererawo ebiseera ebisinga oluusi nga abeeramu n'obuzibuzibu najja nansaba ku ssente nenzimuwa n'amaliriza ebizibu bye kale nga nkaagala nga kalinga akaganda kange tutambuza obulamu n'omwami wange restaurant nga bwegenda mu maaso kati mukwano gwange oyo nga bimulema gye yali agenze nga bimusala ebyendibota ng'akomawo nga ŋŋamba nkomyewo mu restaurant kubanzemu ne bizinesi ennemye okuddukanya nga tewali buzibu kati nalinamu abakozi nga 2 omu ne muwummuza nali sisobola kubeera n'abakozi 3 nali njagala abakozi 2 kati oliyo ne muwummuza nenteekawo mukwano gwange kati emmanju waliyoku obuzigo nenkwata ssente nempangisirizaako kaluumu mukwano gwange ebintu byali bimufiriridde okutuuka kweyo levo yali asiraanye nali simanyi lwaki asiranye okutuuka ku ekyo kati nempangisiriza kaluumu emmanju eyo kati nze bwe mba nva ewaka nsanga nnyambyeko ebimu kale nga tukwasaganyiriza wamu ate olwedde yali yakolako ddaawo ngaera ebintu abimanyi ng'engeri bwe bitambula nga tubeera awo mweyo embeera bwetyo nga tubeera n'omwami wange ng'atuuka ekiseera ng'ategeka embaga nga ŋŋamba ate kati nanoonya newe namuyita best man ng'ate nnoonya ani metron munoonye ewalala ate nga muganda wange waali wano nga mugagenda kubeera metron ekirungi nga tetulinga abaali mu sayizi y'emu kuba kiba kibi okunoonya mmeetu nga gw'oli munene ate oli nga mutini nnyonyonyo gw'oli muwanvu ate ng'oli mumpi nnyonyonyo mulina okuba katiisi nga mulinako kye mufaana somehow nga mulinga abaagala ofaananamuko era naffe ekyaffe bwekityo bwe kyali nga tutegeka mikolo naye mu kutegeka emikolo ng'asooka ŋŋamba gw'okimanyi nti emikolo gifa
nze mbadde ngamba ninazo omusawo wange nandireseeyo akadagala n'okwata n'okasiba ku gundi ku ssaati y'omusajja mbu osikamu akawuzi bw'oti n'osiba eddagala eryo n'akawuzi k'essaati y'omusajja emikolo gitambule bulungi. Lwaki yali akuyingizaamu ebyo? Ani yali ate omusajja we yakukwanira n'ajja n'ewammwe n'akyala n'aleeta n'ebintu kati ate olwo okwanjula? Essaawa eyo nali sirina kyemmanyi kyategeeza kuba nange ebyobulogo nali sibiinaako idea yonna era bwe yampa eddagala eryo nange nakola kyaŋŋambye. Yaŋŋamba emikolo gifa, ebiseera ebisinga emikolo gifa. Kale omugole omusajja bw'aba ajja ayinza ogwa kabenje n'afa nti tutaase omukolo gutambule bulungi era nampa eddagala eryo nensowolamu akawuzi nga bwe yali aŋŋambye nendisiba. Naŋŋamba mu kulisiba ndisibe ku nkondo ya kitanda nampa eddala naŋŋamba nalyo ndyesonsekeyo wansi mbu omugole yenna wesonseka eddagala wansi omusajja oba omunywereza ddala aleme funa mulala kuba omusajja naawe omulaba alabika bulungi alina ssente kati nga lwaki tomusiba? Nze kati kankole nga sengaawo oba sengaawo yagaana okulaga naye basenga balina ettima kati ate awo n'atandika obijjisa sengaawo alina ettima n'otandika okuba nga akyawamu sengaawo. Naŋŋamba sengaawo muzibu ate alabika teyasiima na musajja oyo golooza lwaki teyakulaga eddagala lino nze lyenkulaze n'akuteekamu ekitima. Niŋŋamba nno kati ate oyo yali mukwano gwange nnyo nga kizibu okwogera ekintu ne sikiwuliriza nga buli kyaŋŋamba okola kyenkola era lyeyampa osonsekayo wansi nalisonsekayo nelyeyampa okusiba ku nkondo y'ekitanda nendisibako nga simanyi kijja mu maaso. Adijja Katonda yabikka emitima gy'abantu naye ekyamazima yanditulaze nga abantu ababi ne tubeewalanga. Omuntu oseka naye nateekako simayire ennene naye nga mutima kyakwagaliza nga kibi kyereere nga ayagala n'ofe. Mwana gwe nga nkola byaŋŋambye ng'omukolo gutuuka essaawa ng'etuuka nga tugenda mu saaluuni twalagaana essaawa ffenna ez'okwesanga mu saaluuni batukoleko. Kuno kwali kwanjula yali mbaga? Eno yali mbaga. Okwanjula kwe kuli okwasooka kwaggwa. Mbadde manyi kuli kwali kukyala. Madamu Adijja omwana muwala yeekolakola obuntuntu bwe saamanya kye bwali butegeeza essaawa eyo. Mu kiseera ekyo nga toswategeera? Nali simanyi byali bitegeeza ki kuba essaawa ze twalagaana ffenna mu saaluuni yatuuka n'ajjako essimu nga ne bw'ogikuba teyitamu. Obudde bugenda ye mmeetu bamaliriza tukolako tufuluma nakyalanga ajja olwo nga lwatuuka abakeereyese bambi yakikola nga lwatuuka bamukoleko ate twalina yakuwa excuse ki yagamba ati akamukwano gwo hey babe nduddeyo bannange nsonyiwa biki yakuwa nsonga ki? Yaŋŋamba mbu omutwe gwali gumuluma nnyo 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 n'asooka awummulemu gukakane ajje ate otulo ne tumubbirayo bw'ate bwe yaŋŋamba ne mubuuza essimu ate nga yali teriiko n'agamba essimu ndowooza oba netiwaaka n'essimu ebaddeko n'agindaga tula n'omulyoku eguli ntyaka netiwaaka n'aba mbisori biki naneeweesabu agala mbisori nsonyiwawe naawe tonyiiga kati onyize bujo ebyo byennyini ate obimanyi olinga eyaliyo emikwano nze mbamanyi olinga eyaliyo ayingira saaluuni nga bamukolako nga tumulinda ate twandikoze ekyo agamba naawe guno mukolo gwobeera musanyufu kama onisinza kwonoona mukolo gwo to this extent biki natugenda nga tutuuka ku mikolo era nga si musanyufu gwe wamulaba nga si musanyufu oba wajja okikubisaamu akafaananyi oluvannyuma? Okusinziira bye natuukako nenzijjukira emabega byonna bukomedi bwe yakolaakolanga drama. Kati oluusi nga asiba feesi bw'okyuka bwe tunomutunya ateekako kasimayiro aka plastic
bw'ogirawo oti n'okyuka abaanyize kati nga ontunulidde bw'otyo toseka kati bwenkyuka bwe nti nekutunuulira ng'omwenya bwatyo ate onzijukiza kine bwatyo bwe yasimbanga eriiso ogala akyuka bwati nga tekako kasimayiro nga tutambuza bulamu. Gwe wamulabiranga wanganyize mundabirwamu jasiti wamukwatirangayo ali gy'obadde ontunuulidde bwenkyuse bwe nti sikusangiriza onsangiriza kati wali jjukira twali ku mikolo n'amanya siraga embeera ng'ateekako kasimayiro nkufuna nga tutambuza bulamu omukolo nga gumala nga guggwa naye ng'alina obuntuntu bwe yeekolakolaawo bwe sitategeera atubeeraawo nga tutambuza bulamu naye embeera yatuuka ekiseera neyekyukakyuka netandika okukyukakyuka. Omukolo gwatambula gutya tombuusa mboozi? Omukolo gwatambula gutya mwamulinda ne bamukolako bayabasangayo mu kyaki? Adamadija twamulinda ne bamukolako nali sobola genda nzeka ate nemulese ate nga ye metron twamulinda ne bamukolako naye nga bwaduumira bali bamukolako ate kati nze mu binsiimuuleko nze ndaba sinyumye siteredde ate ekisiga ekikyamye nze mu bisiimuleko olwo akere ya budde ne babimusiimulako mekapu gwe bamukubyeko ne bamusiimulako mbwate kati kino ekisiga ekitunudde eno kati nze lwaki ate kati ng'awa obuntuntu obusongasonga obutategeerekeka ng'alaga ali very uncomfortable naye nga nze ndaba ateredde kubanga nange be bankolako mekapu gwe bankuba naye gwe bankuba naye nga ye agamba tebinyumye nze mu binsiimuleko simanyi bikoze biti ebisige tebiteredde bali gwe basinga kye bakola olowooza bameka be baba bakozeeko gwe abasoose esaba bifaako munaye nga simanyi kigenda nnyo mu maaso mutima gwe nga tusimbula nga tugenda ku mukolo naye nga ateekawo embeera gyesaasooka kumanya gyentegedde mu biseera bino obulamu bugenda butambula butyo naye bwatuuka ekiseera ne bukyukamu ebintu sikyabitegeera nga bigenda bigootana naye ng'era eddagala akyandeetera. Kati njagala tombuusa mboozi omukolo gwatambula gutya? Biki ebyali ku mukola? Waliwo obusolosolo bwe yeekola ku mukolo? Mwagenda mu kyaki awo wonna? Mu kyaki yandekangawo. Yakulekangawo? Ng'omuntu mwanaabavaamu ne mumunonya ate mumulaba ng'alinga agenze mu shotiko. Emikolo gyonna mmeetu akubeera wano. Nakusiimulako nakutereeza. Alina okujja nga yafuse teri byakufukaafuka. Naye nkulaga yandekangawo buli omusulo ogumukwata kumukumu buli budde aba avaawo n'afuluma ebweru ne batulayiza nga taliiwo. Ne tutuuka okuyingira emmotoka twalinda ye bulinzi nga taliiwo ng'agamba aliwa yali alina diarrhea omusulo gwamulumiranga kumukumu ate nga n'olubuto lumuluma era ebifaananyi ebisinga teyaliimu. Yali bifaananyi bitono nnyo. Mwana muwala oyo madamu Adija abantu si bangu newe baleeta newe twagira emmere we yali etuuse teyalya yagaana emmere yagamba olubuto lumuluma nnyo tajja sobola kulya mmere teyalya tereeza mmeetuwo mwe muli ye atudde wali olowooza kiba kiwa kifaananyi ki eri abantu nga ye tali annange nze mpuliriza emboozi nempulira nga binzigwako naye byonna nga sibifaako nze nga buli kyaŋŋamba ndaba ddala kituufu bw'aŋŋamba nti obuto lumuluma era nekitwala bwe nti nga osanga era obuto lwali lumuluma teyalya mmere teyasobola kulya mmere ng'omukolo gugwe nga tuddayo mu bizinensi zaffe ng'atandika okuŋŋamba siisi yampitanga lya siisi ekyamazima kiri nti competition eyitiridde kuno waliwo yali ataddewo restaurant endala wali mu kusala ekkubo nagamba oyo omukyalo omulaba agenda kukuloga ekizibu mwagala nnyo katonda ayamba beeyambye
nga bwagamba buli kaseera katonda buli kaseera katonda buli kaseera katonda buli kaseera katonda oyo omukyala agenda kukuloga ogenda kulaba ng'ozze mu kyalo okimanyi so tulina okukolawo kye tukoze bakasitoma baleme kudduka kuddawo oli mukyalo ng'era alireeta ba best friend mbabuulira omulundi ogwokubiri abatabadde ku TikTok yange mwegendereze nnyo abo abantu be muyita ba next of kin abo be basingira ddala obuzibu naye madamu Adija ngolooza ye musawo omuganda kuba ye buli ddagala yalireetanga ate mu budde takutwala nti no bajja tugende ffenna oba oli awo ng'agamba kano kalunge muno kano kalunge muno kano kalunge muli yaŋŋamba n'okuŋŋamba obufumbo okutambula obulungi biri byonna kale yabimpa n'embikola n'agamba omwami bw'aba afuka omusulo gwongulembeke bwe mmala okugulembeka yajja kumbuulira ekyokukola omusajja ayinza okubuuza n'omukazi omusulo gwange alembeka gwaki ozinga mwali banaku nga mufuka mu kabaketi ate twali banaku nga tufuka mu kabaketi nze yaŋŋamba nkole ekisoboka kyonna ndabe nga nfuna omusulo gw'omwami wange ate nga mulembeke mbunga we gwokya nga bwagufuka nga gwokya bw'omukwano gwange naye gubeere nga gwokya imagine olwo ogukole ki bw'oguseewo era ogukole ki ogwo omusulo bwe ngufuna anfunira eddagala nteekemu nzijjako akatundu katini nnyo nga ttondo tonyeze mu butunda bwe mmuwa anti kale madamu Adija byonna nabikolanga ate abasajja bangi ebyo bintu babirya anaye obulabi abasajja bangi ebyo bintu babirya era natuuka esaala neŋŋamba mukwano gwange nnumirirwa nnyo bambi ng'alumirirwa obufumbo nekino alumirirwa bizinesi bwagirunga obufumbo bwo bwa bulunga nabwo bwa bulunga nemanya ndi ku kituufu bigenda ttambula bulungi naye nga bwe nakibala si bwe kyatambula kuba ekiseera kyatuuka naŋŋamba lino eddagala liteeke mu lweyo tolijjanga muyampa kati nagamba sumulula olweyo akati ako kateeke mu makkati g'olweyo buli lwoyera ng'ogamba ebigambo bino bakasitoma mujje mukuŋŋaane ate ng'oyera abayere mwanguwe aliwo ebintu ng'obirina birowoozesa psychology kati erimu yalimpanga nteekenga mu byennyanja n'ewaka lwe tulidde ebyennyanja yaŋŋamba siriteekanga mu nva zonna wabula byennyanja byokka anti kale wano bakasitoma bongere okujja n'eri omusajja mbunga ekyennyanja we kipaapaala mu mazzi mbu ne bakasitoma bapaapaale nga bupaapaazi nga bwe bajja n'omwami erimbu ng'apaapaala bupaapaazi omukwano gupaapaala bupaapaazi guti mutima nga bulwandaba bwati ekyamazima si bwe kyali omwana muwala oli yankola ekintu I'm so sorry madamu Adija bakasitoma bagenda bakendeera mpola kuba nze mukwano gwange omwami wange yalinanga mikwano gye saawa za lanchi nga bajja wange gye balira emmere akusapootinge ekiri naye ekiseera kyatuuka nga n'omwami owange takyasobola kulinnya mu woteeri wali ekisooka kya byonna woteeri yasooka neekuba ekivundu naye nga ne bw'onoonya ekivundu we kiva tokiraba mwabaali mu woteeri ekivundu mwali temukiwulira lwaki mwali temutega mmese oba mwali mwafiiramu emmese wali watangaavu bulungi n'awatangaavu emmese zisobola okubeerayo anti esobola okufiirawo naye era ogiraba mangu ye ate emmese yaweewuunya omwezi ne guggwako n'omulala ne guggwako n'omulala ne guggwako nga mmese yeemu yeewuunya naye nga nze ekivundu sikiwulira naye ng'abayingira bakugamba ekifo kiwunya kasitoma bwajja nga gamba nnyabo ki ekiwunya mu nnyumba yo ki ekiwunya mu lesitolanti yo kikambwe oyo tadda
agenda akutte ku nnyindo nasanga obuzibu bw'amaanyi kati ate nga buli ekintuukako nnyina omugamba ng'aleeta agamba kati kola bw'oti kati lino liteeke mu ssigiri kati bwe wamugamba nti ebintu biwunya ewange yagamba ki? yagamba ye nga tabiwulira abo bakasitoma akajanja bujanja twongeremu yakumekinga okuwulira nga bakasitoma abalina akajanja notandika wamma era omukazi oyo namulabye obugaalubindi yazze n'olugezigezi n'agamba nedda bakasitoma abamu balina bujanja naye twongeremu nze ekivundu nga sikiwulira nga tukeera ku makya ne tusiimuula emirundi ng'esatu naye era ng'ekivundu ng'ekiri ng'oyinza okugamba oba kiki oba oli yasitudde oba mbwa n'agisuula muli nali sikiwulira naye natuuka ekiseera ate naye nenkiwulira nze mwennyini nenkyewulirangako mita emboozi mukwano gwange oyo ng'ayongera somba mu ddagala restaurant eyali etuuza abantu abayitirivu n'omu yatuuka ekiseera nga simulaba Adamadejja wali ofumbye ku mmere ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 4 egaze nga n'enva zigaze okuva ku byennyanja binyeebwa bijanjalo buli kimu nnyama nkoko. Kati oyo omuwala wamuleeta awo nga bimulemye asigale ng'akola nemu ekyo ekiseera we wali wawunyira yali alina mmwe oba yali olwagenze? Yaliwo naye mu luvannyuma yamala n'agenda nga restaurant eggaddwawo n'ennyumba gye nali mupangisiriza n'avaamu olwo nga bitandise okumbijjira natambula n'agenda. Emmere ng'egaga nga njuwanjuwe. Osobola okwebuuza omuntu ky'ayagala mu nsi ne kikubula. Munno akusasulidde ennyumba akuwadde omulimu gwe ensi ekulemye egaanye naye oli bukyalwana oyagala mmukuba paka ku ttaka mufiirako obufiizi. Siryerabira lumu ngenda ku bbucya ngula ennyama ngituuse ewaka enswera zaayingira mu restaurant kuba bwe naleeta akaveera k'ennyama nakawumuza wali kameeza. Enswera zaayingira ne zijjula restaurant yonna. Ngenda okera ku nnyama ng'envundu naye nga nagitemesezza wali nga ndaba bulungi ng'ennyama nnamu bulungi ng'eri fresh. Muwala yali ayagala oggalewo restaurant ng'ennyama nvundu nga n'omuswera gwokka. Bino bbawe yali abimanyiiko? Bawange nabimunnyonnyolanga ng'abakasitoma munaye babuze naye ng'agamba nsabe bajja kujja sizoni. Ne mugamba olaba naawe tokyaleeta mikwano gyo n'agamba tubeera bize tetufuna budde ate olwo obudde buba bubabuze. Obudde butubula okujja okulya lunch. Naye nga ne mukwano gwange naye ebigenda mu maaso nabyo abiraba ate nga ye talekedde awo okusomba ddagala ye buli kaseera aba akugumya kati nyookeza kati natuka okuŋŋamba kati sooke tuggalewo omwezi eddagala lino olinyookerezenge waka ku sigiri. Era kye nakola ne nzigalawo ne nnyokeza eddagala ku makya lwaggulo mu ttuntu naye nga buli lwe ndinyookeza byongera ku bijja olwo netandika ate okusongebwanga munnyo nakummootanga omudagala nga wabeeri be bawulira nenfuna ebizibu natandika okufuna ebizibu madamu Adija. Omwami wange emmotoka n'emukoona n'agenda ku kitanda n'avaayo omulimu ne basooka ne bagumugobako gwe yaliko n'atuula ewaka ebizibu ne byesomba olwonna tuli mu bbanga ki nze nafumbirwa omwami wange nga sizaalangako.
omwami yatwala ebintu ebiyitirivu ewaka naye nno olubuto lwabula yadde ogamba nti lwe luno oluvuddemu sifuna lubuto bizinensi eweddewo abeewaabe w'omwami wange babanja omwana omwami wange yali first born Nazaala akuba essimu nga Nazaala wange amanyi okunkubira essimu n'agamba eby'omwana bituuseewa nnyabo lwakuba kale naye aba yasindikako ku mwana naye oyinza ogamba mu kiseera ekyo yaba agenda omusindika okimanyi mulamu wange yali azzeeko ewaka nankyalira kati waliwo akasigiri awo nga kaatise obusigiri bwe wano bwe bwatika naye maama abaana tewali singa obusigiri bwatika nga n'omwana bwe tulera bwe tubuusabuusa obanga omwana yakasudde ng'omwana yakasudde bannange tunaalaba n'okutujjuliza amatooyi yakuvuma n'akulangiranga netooyi nga gyobera ye yagisima yali yakinnya teyali yakinnya era buli tooyi era babaako newe basima newe bayatuulako sebo ng'akulangira n'okujjuza ttooyi nzijjuza ttooyi olw'okuba toyina mwana siyina mwana eno mwana eno bizinesi eweddewo omwami asiranye onoonya mwana wakiri obeere n'omwana mbufumbo obwo kuba omwami wange yali anjagala ng'afaayo gye ndi nga yakyenyina omusasula mwana n'omwana naye ng'abuze tugamba n'embeerawo mu mbeera nga tebigatta nga bwe mpita mukwano gwange bwe mwebuuzaako kati mukwano gwange lumu nga mpa ku magezi ne ŋŋamba wakiri olubuto funa olubuto olutaliiyo mu myezi 3 luveemu tebagenda kuddamu kukuvuma nti oli mugumba tozaala era madamu Adija bwe nakola nagamba omwami ndi lubuto netandika okuwanda netandika okusesema netandika okuwanda netandika okuyoya luba luweza emyezi 3 mukwano gwange nagamba nti kati luveemu nga ngula nkoko era mwenyini yagamba amagezi nga tugula nkoko nga tutulula omusaayi nga tuguteeka mu kabaketi nga twongeramu amazzi omusaayi gw'enkoko naawe guba gulabika mukwano gwo talina magezi amuliseninga ennyumiza gwali tegulabika omusaayi gw'enkoko tegulabika era gulinga ogwaffe ogw'abantu ng'ogutadde mu kabaketi mwamu ne mukola mutya twasala enkoko ne tukwata omusaayi ogwo nga twagalamu ebyo ebikuttekutte ne tuteeka mu baketi tuteekamu amazzi omwami yali taliiwo ne mukubira essimu nga nkaaba ne mugamba olubuto luvuddemu newe lwalikuddemu omwami tasobola laba ku musaayi gwa mukyala wabimulaga ebintu ebyo anti akakase baleme kuddamu kumpita mugumba okola bubi ekyo kibeera kibi naye kale tegwali gwe kale biri ebivuma bye banvumanga wakiri nga ye asobola obbagamba nti yafunaako ne lukola ki teyalina buvunaanyizibwa kutwala mu ddwaliro bakukebere bakulwaningeko tesiti oba yali akwesiga nga agamba ogende oba kyali namwesookayo yansangako nekkanula mwali muteeseteese ekintu olabye abasajja abakazi bwe babakola sikyenyumirizaamu nti kyali kirungi naye ebivumo byali binsuseeko ate nga ne mukwano gwange amagezi gampa gali ku hairepo nga buli budde akuyiiyiza namwesooka nenteekako okukanula ate anakugamba nti gisumululeko era ndabe era ne bbiiru ne baginkuba nagisasula bamusaba emitwalo 4 omusawo ne muwaako 10 enfisaako 3 mukwano gwo n'omuwaako emmeka oba teyabitegeera mukwano gwange era twali naye mwaga amagezi mukwano gwange naye ne muwaako 10 n'olyako 2 ate okimanyi nti oyo bbaawo gw'oli mu kuexploitinga wali olowooza okuula bbawaani
wali okuula wuwo Madamu Adija waliwo ekikusikiriza okikole navumwanga nnyo nazaala ne bamulamu nga bwendi omugumba nga bwe sizaala ebintu byabwe kale tujje tubibawe navumwa nnyo mu kiseera ekyo wali omaze okuggalawo restaurant obanga ekyaliwo nali maze ogiggala tewambuulidde restaurant wagiggala otya restaurant natuuka nennemererwa mukwano gwange naŋŋamba eddagala lino ngende ndikolere ewaka omwezi mulamba restaurant tugiggalewo ekyo eky'omwezi omulamba nki bwe ogunaggwako tukomewo tuggulewo so waggalawo nzigale naye tewasenguka saasooka senguka naye namalira nensenguka byonna byagaana nenzira ewaka nenyookeza ogwo omudagala era n'ebyo ebyokusala enkoko kulimba lubuto byonna nabikolera awaka nga nyina obudde bungi Madamu Adija nga mbeerawo mu bulamu bwe butyo mwana muwala nga mpa magezi amafu essaawa zino genda aba nti gaali mafu naye luli gaali gannyamba nga ndaba mukwano gwange yasinga mu byonna Guardian Angel nga nva ku ekyo nno ekyokugyamu olubuto nti olubuto lwavuddemu ebyokulimbalimba nga ntandika okukulukuta obutakomerako ddala mwezi ku mwezi bwe nava mu kukulukuta kukyaliwo nenzira mu kuwunya ekivundu ng'emmese onoonya mwana ate okulukuta oba ogenda mufuna otya nga okulukuta omwami nanneenyuwa nze Madamu Adija nga newensula kati wano we watandika okulukuta yasooka n'alowooza ovuddemu olubuto nekiremerayo kyalemerayo n'olemera mu nsonga mwaka ku mwaka nga buli kaseera obeera weepaadinze kikambwe ng'obeera weepaadinze Madamu Adija nga n'olumu nzuukuka amasuka gonna nga gaatobye omwami ne yeenyiwa olwo omusajja ng'agamba atya twagendako mu ddwaliro ne bigaana ne bagamba ki ekikuluma infection ne bagamba infection ezo nezejjanjabya buli kimu nagezaako naye nga tewali nkyukakyuka nentandika okuwunya ekivundu ngaoyinza okugamba oba mmese oba mbwa nga mpunya naye nga ndi mulamu ekyavaamu omusajja naŋŋamba bw'oba ggwe tonaaba kutukula nzijukira lumu yakwata ekyangwe ne sabbuuni ne omo n'abiteeka mu baketi n'akubakuba ekyovu naŋŋamba kati yitawo nkukuute gw'otanaaba kutukula ate ebyo bikwataganira wa n'egundi n'okuba nti tova mu periods byonna byegattawa ate naye tansumbuwa nali siva mu period ate nga mpunya bubi nga tasobola nakwebaka anti kino kiriwa ekyo ekyokuba nti wali tova mu nsonga ate nga tekiri nnomo kyekyali kikuwunyisa Amandi gyawe simanyi nankuuta katonda nteeko ne blush nankuuta neruvaayo bulungi mu kiyigo mwami we yali awunze era omunenya kitono era nga mpunya yali agudde ddalo ngaera mpunya nagamba sikyakusobola gwatazaala gwakulukuta gwawunya nedda kati infection we bakuwa eddagala mu ddwaliro tekyakyukako sina kyenakyusa lyaggwawo n'oddayo n'olaba omusawo lyaggwawo ate eryokubiri oyogayi yali alina okubeera supportive gy'oli bwe baddamu ne bampa eddala nga mpulira kamunguluze nga buli lwendimira mpulira kamunguluze naye nga lirinawo kyerikolawo liina kyukakyuka gye nnafunawo oba ng'oyinza omala ng'ennaku 2 ng'okaze nokimala nekiddamu Madamu Adija saafunako lunaku na lumu lwe nabeerawo nti nkazi I'm so sorry owuliriza emboozi n'owulira ng'owunze kwano gwange nga ye agamba oyaganya ebintu by'ekizungu oba oligwamu lyamaalo
oba oligwamu ddi obwaffala ng'agayita n'amaalo mbu nyina amaalo ndi ffala abakazi ennaku zino beetambulira ne babeera bulungi naŋŋamba mbu kati olaba ebyo ebiwoko ebyomira bye bikwongera n'okwongera okulukuta naye munange lwakuba mukama yali akukwesa amagezi okumanya n'okutegeera naye omuntu nga yakuleetera omudagala from day one nga buli kimu kyeyongera kwonooneka obeera olina okuggulawo obwongo n'obeera ne question mark n'ogamba naye ndi kuki Amadija nakulukuta kyavamu ne bandagirira eyo waaliyo dokita neŋŋenda wa dokita oyo yanneekebejja nampa eddagala nenzija nentereeramu okulukuta n'obanga ateredde nembanga atereddemu kati neŋŋamba engeri kentereddemu kati kannoonye omwana bwe natereera omwami nadda ne kuli kuba yali ansenguse nga tukyasula wamu ng'asula eri nange ensula eno olw'ebizibu byange ekivundu nga kyo weekiri naye nga si kyamaanyi nga luli we kyatandikira n'akomawo naye ng'atunula eri ku kisenge tolimulaba ng'akyuseeko eno oba nga akuteko nga biri ebya bulijjo namusulanga mu kifuba nga epiro yange naye ebyo byali byaggwawo ebya piro ng'atunula eri ku kisenge kyo nenkigumira wali okyalina omukisa omusajja oyo okusigalamu era newetwali tebagumiikiriza naddala ku nsonga za cuncuna omusajja tomunnyonnyola yagezaako naye era naye yatuuka ekiseera yenyiwanga olusinga n'agumaaguma ate ye anaakola ki kati ekiseera kituuka mukwano gwange aŋŋamba ekyamazima tunoonye omwana nze nyina omusawo wange gwe mumanyi nakasongola eyo oba nakasongola owulirayo owulirayo nakasongola gyetwalaga yali musawo musajja kati bwe twatuuka bwe tutiye ne bamugamba akole ekyafulume bwe yafuluma omusawo n'aŋŋamba onoonya mwana oyagala kuzaala bamugamba nnoonya kuzaala akakasa onoonya mwana nimugaa nnoonya mwana kyonna kye nakulagira onookikola nimugaa nze sirina buzibu ate kati kiki buli kyonnandagira nga nze nja kukikola nga ŋŋamba kati sooka oyambule engoye kuba waŋŋambye buli kye nnaakugamba nga ojja kukikola yambula engoye sooka oggyeko sikaati nali ntaddemu kabayika nga nzijjako sikaati nga ŋŋamba ndowooza biwedde okujjako obujja sikaati ogiteeka wali kasita mbeera nsigaza kabayika kange nga ŋŋamba nnyabo ne bayika gijjeemu Adamandija nasooka neeta ne ŋŋamba omwana wano wantuusizza naŋŋamba ate kasita ofuluma oba n'oleekaana gwanaamanyi ekinaakutuukako tojja tuuka waka atandise kutiisatiisa era nga tonnaggula bwongo anti nga ŋŋamba bwe nnaaleekaana oba nenziruka nenfuluma ekinantuukako sijja tutuuka Kampala nga nzijjamu bayika nasigala bwereere nga ŋŋamba eddagala liŋŋenda okukuwa erigenda okuzaaza omwana nina disiga ku busajja bwange ndikuyingize ate ekirala olina kumala wano wiiki nnamba ng'oli ku ddoozi okuseka bannange Adamadija osese nsonyiwa okuseka naye bannange wootererera omuntu wootererera banaye mu bulamu nga mu butuufu osisinkanye ebizibu naye kati okujjako omuntu okuzanyira ku bwongo obwo bw'ati oyo omusajja oyo kibeera kiraga talina yadde n'akazimu mu ssabo kubanga yali ateekawo kiri ekyokutiisatiisa ng'agamba ate wodduka ogendalayo ekinaakutuukako ng'ateekawo protection eyo security oleme kulowooza nti nno mufere nenjagala mpite mukwano gwange ebweru yeewulireko agagambo ge baŋŋamba bakiteesezzaako yabadde akimanyi bwe bati bwe bajjanjaba ye baali bamujjanjabyeko we bati naŋŋamba tomuyita muleke teri kyatamanyire yagenza okuleeta wano ng'akimanyi nkola naŋŋamba ngenda disiigako
naye buli wennyingira ng'oŋŋamba bajjajja weewo, bajjajja bakama bange kyekyo, bajjajja bange kyekyo munnange, nsiimidde ddala. No, I'm so sorry. Naye engeri gy'oli mu kunnyumiza ndabira ddala omusawo omufere. Omuntu anoonya omwana oba atanoonyangako omwana ebyo byonna tasobola kubanga abimanya era bw'oyogera bw'otalowooza ebyo biboozi n'ebintu gye biri ate abafere gye bali. Madam Adija namalawo wiiki nnamba nakuba eri omwami wange essimu ne mmugamba maama wange mulwadde. Ng'omusawo abikola dina ddi? Ku makya lwaggulo mu ttuntu kiro emirundi 3 olunaku anti noonya mwana. Omusawo ye Japan. Namufuukira akamere. Omusawo ye Japan nga mukwano gwo yaliwa nga yakuleseeyo. Yagenda. Olwajja ye n'abeerawo kati n'agenda. Omanyi kye yakola? We yatuusa ekiseera eky'okugenda yalingiza bulingiza musabonagwa. Atya? Ne mugamba sooko bayi obudde bugenze. Nga tayagala yadde obeeko n'ekyomu. Nti omwami wanti ayinza okutuuka okukomawo ewaka nga taliiwo. Kati nze owange yakomewo nga siriiyo. Bannange. Oh my God. Wiiki nnamba nga ndi awo. Bakalakata. Ngafuuse kamereke. Ku makya mu ttuntu bajjajja mbwe bakolere ennyo. Mu ttuntu? N'akawungeezi nga buzibyawo. Wiiki nnamba. Abakongozi abantu abalala tebaaliyo. Nalabawo kale mu wiiki gye namalawo nalabawo ng'abantu oba nga 4 mu eyo wiiki. Ate oyinza n'okwesanga nga baalina bafamire ye. Era naye ate obeera onookimanyirawo. Mukyala wakigwako ekya Julayi nabaakirya. Kati nga ŋŋamba kiwedde. Kati situka ogende. Nga mpaawo obudagaladagala nga ŋŋamba bunaabire wano. Eri ewaka mbasagala obunaabire. Kati wano we wagambiranga weewaawo jjajja ye ng'agamba ki? Muzzukulu kituufu. Muzzukulu kituufu ky'ogamba ekyo. Yongeramu giya. Yongeramu eddoboozi. Yongeramu eddoboozi. Bannange wawona okufunira eyo siriimu. Musajja gwe nandikwatudde erinnya naye kankuleke. N'essaawa zino nsobola okutwalawo n'enkulagawo kuba nkyajjukirawo bulungi nnyo. Sikyagala genda nnyo dipu mu mboozi z'abantu nabonerera. Weewaawo muzzukulu n'afuuka weewaawo muzzukulu. Kati njagala kuwuliriza buwuliriza. N'aŋŋamba kati kiwedde olubuto ogenda ddufuna lindirira. Tonkubira essimu todda wano nga toli lubuto. Omala kwekebeza n'okakasa nti olubuto mweruli n'olyoka odda wano. N'enkwongera ddoozi endala. Yakutyuninga obwongo. Era wavaayo manyi olubuto bajjajja balutadde. Ate totunula emabega. Awo yogayi mufere. Ne bw'oba olina ky'osudde tokironda. Yanguwa bwanguyi. Totunula emabega tetonsiibula. Ate tokuba ku ssimu. Bajjajja baba bakulaba bakulembedde bakulaba. Kati awo we mwali mu ssabo. Awo mu ssabo we mwali waaliwo akafaliso yakuteekangawo ku mukeeka like waliwo ekintu kyonna ekiraga mbu oba. Bajjajja mbu baali tebaagala muntu yenna anoonya mwana kusula ku mufaliso. Nze yanjalirangawo omukeeka nampa olubugo. Beerwa okwebikka. Nga ye yeebikka. Nze neebikanga olubugo nga ye agenze gwe n'osigala awo nga weebisse n'osula. Ate saafulumanga. Wasiibanga omwo. Ng'emmere ekusanga omwo buli kimu. Mpozi ng'omusulo ogukuluma. Ate amala kuwerekera. Yatya nti oyinza okwebuuza ku baneiba n'omugwamu. Yakuwerekera n'ofuka n'agamba ng'oluddeyo. Jja tugende n'akuzzaayo. Oba oyagala kunaaba n'akulinda. N'onaaba n'akuzzaayo. Wiiki nnamba. Nandi ku muggo gwani gwa Nuuwa.
Gwanno wagwa Musa. Gwa Musa. Na gwendiko. Mukama Katonda tusaasire. Abaana baffe baleme okutuuka ku mbeera bwetyo. Omwami wange yagezangako okukuba essimu kuba n'essimu yatukese nga gigyeko. Bajeje tebaagala masimu. Bajeje si bamulembe guno. Bamulembe guli ogwayita tewalinga masimu. Okuleka nga toyagala mwana. Nga lwakwana ku mwana. Babe yakumanipulatinga nga. Okuleka nga toyagala mwana muzzukulu. Zaaka simu oba toyagala mwana. Oyo munno yakuleese nga neekakasa. Kubanza abakazi abafunidde wano embuto bayitirivu. Badda kwebaza. Ndowooza omusawo yakozesanga psychology ng'agamba nti bba walayika yatalina bulungi nkwanso oba yatalina maanyi gakufunisa lubuto kati ye ng'alowooza by all means agenda kikola. We wagende w'oyo omusawo ng'era ebyo byonna abikola wali okyawunya oba ke kaakaseera we wasooka n'osirikamu? Ke kaseera ke nasooka n'ensirikamu. Kati nenzijja owa mukwano gwange ne munnyonnyola byonna ebyajeje n'agamba nze nabimanyako kyobula nali saagala nnyo bikunyonnyolera eno nabimanyako kyobula nakulekayo. Kaakati omusawo nga n'ekifo gye bamukusiigidde nga ne Katonda talina waatandikira kusonyiwa. Kati jjajja yankubidde essimu yakugambye ntoddamu mukubira ssimu neŋŋamba yina kitegeeza era yali yabikoze eki yabiteereddeko naŋŋamba kati mpe empale ngitwale ngimutwalire jjajja nziriramu naŋŋamba nambuuza yakuganye okuddayo ne mugamba yina ekyo mbadde nkimanyi nti yaganye okuddayo naye kati mpa empale yo ngitwalire jjajja yansabye empale yo nako kalombolombo. Kwongereza ku kiri kye baakoze. Kwongereza ku kiri era empale eno we sigitwala oyinza ofiirwa ate era okufuna omwana bwe luba mweruli luyinza ovaamu. Bali banaye baakuzanyira ku mutwe ne bakatakka. Naye madamu Adejo omusawo yakozesa nze kiri sikirabanga yali yabala bwe guba muyembe yali mboona yennyini. Simu bulungi simuwaana nedda simuwaana wanyumirwa simuwaana yali nnaku njereere era empale ne yaŋŋamba empale we mba ngimuwa simala jjooza male ngisiibemu bwemala ogisiibamu akawungezi ajja gino n'agimutwalira era bwe nakola nengimuwa n'agitwala wabula omwana we yankozesa. Abantu si bangu madamu Adija abantu si bangu naye ate teyandinkoze ekyo naye katulabe. Ku bizibu byonna bye nayitamu n'okubonaabona kwonna kwe nayitamu nga ye yambonyaabonya omuntu omu saamanya nti omujja mu kyalo yali nsobi omusembeza saamanya nti yali nsobi yanfuula omusiru ate madamu Adija ebyo ebintu mubikola kitegeeza nali siri mu mbeera zange za buntu. Yasooka kubikka bwongo bwange kuba omuntu ategeera obulungi omutasobola kusaba mpale n'ogimuwa ne bakozesa wiiki nnamba ng'era gwe togamba nti kanziruko bakankuba enduulu nnyonyonyo wakiriwa n'abeerawo ayitawo ntaase. Yasooka kubikka bwongo bwange. Oyo omuwala yali takwagala with passion kyenyinza okugamba ate obukyayi bwe yali akulinako bwali bwatandika dda okuva nga mukyali mu kyalo ng'ojja ng'onyirirawo wonna we yakusabira omuleetere ku kibuga. Era nali nnyira nali ndabika bulungi. Madamu Adija nali ku bwongo bwange nali ku magezi gange kuba nze ssenga wange yali mukazi mukozi kitange yali musajja mukozi nange nemanya nti bwe ndikula nja kuba mukyala mukozi ate nga nnyina ennaku yange. Ebyo byonna bijja kubaawo maama wajja kuba mukozi naye kisookera ddala mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Buli w'obeera nga osaba nnyo Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Kikulu nnyo naye abantu bakibuusa amaaso. Madamu Adija omuntu asobola okuloga obwongo ne buziŋŋama
natandika okukozesa ng'oli ku ntolize. Buli w'osaba Katonda amagezi okumanya n'okutegeera obwongo bweggula. Ne mu mirimu gino gye tukola waliwo olwokera ng'oli sitaaka. Edduwayo ekyusa ebintu. Mukazi yali yenyirira ne ntandika okukogga. Waddayo ewa bbaawo yakugamba atya ng'ovudde ku muggo gwa Musa? Nadde ewa bba wange kuba nali mugambye maama wange mulwadde. Era yambuuza ali atya omulese mu mbeera ki. N'angamba essimu nagikubangako nga teriiko. Ne mugamba oluusi omuliro gwatutawaanyanga oluusi netiwaaka. Tewasigala ng'olowooza ku musawo. Kuba bannaye woba toyendangako n'oyenda. Obwongo buyinza olookingira gy'oyenza. Oyo omusajja gw'otenze embu yali yabala. Yabala mu bulungi mu bubi. Teyabala mu bulungi, yabala mu bubi. Maama akaako okumakya okugumusanvu ekiro otuuka ekiseera n'okamanyiira. Ne bw'omanyira teyali mwami wange byali byampaka. Bwakyako nankwana. Ne mbeerawo mu mirembe. Madamu Adija omusajja yenna nga takwanangako ng'akozesa bukozesa. Tosobola kunyumirwa. Okuleka omwami ng'ayimidde nakwana n'okiteekateeka mu mutima gwo nti kati ngenda wa mwami ono kukola kino onyumirwa. Naye nakufoosinze. Ennaku 7 era wali tonnakiteeka mu mutima. Teyakufoosinga, yakunnyonnyola buli kimu wekikola n'okkiriza. Mu butaagaane, nakkiriza mu butaagaane nali solagana kuba ekisooka nali njagala mwana. Era nga nkimanyi ngenda vaayo na lubuto. Ate ng'oyo muwala yaŋŋamba nti bwe mba nfunye olubuto ne bwe siddayo wa musawo olwo oluzaalo lwange luba lweggudde, olubuto lwange luba lweggudde. Oba ojja kutandika ng'okufuna ng'ozaalira ku mukono. Bw'ate bwe nfuna omwana asooka abaddako baba balongo. Bw'ate bwe yaŋŋamba mbu bonna abasawo lwaki buli kimu yali akiyisa mu mukwano gw'omusawo? Kitegeeza yali gaayi ng'ali eyo nga beekubanda ne friend. Byali bipange. I'm so sorry my dear. Byali bipange. Kuba waayitawo akaseera katono omwami n'angoba. Baawo? Yaggobera ki? Yaliko omuddagala muyitirivu. Yangoba. Yatabuka out of the blue. Nyumiza. Yatabuka. Nga n'emigo kwatadde n'ebintu yabinsuulira bweru. N'angamba akooye. Ngakuwa nsonga ki? Obutazaala. Yava ku kyamwana. Okuwunya. Nazza nabiri bye nalinga nkulukuta kuba awo nali ntereddemu. Sira na mukazi akulukuta. Toli nsulo, toli luzzi. Sira na mukazi atazaala. Ate nga n'abeewaabe bamuwaga. I'm so sorry. Kati nno ne lwangoba. Ye yafulumamu n'atambula n'agenda. Yalinga abyogera, wayitanga wiiki ng'abyogera, ojja kunviira nno, ojja kunviira, ojja kunviira. Kale nga yejjako owaayo watali nsonga. Ojja kunviira, ojja kunviira. Natomera, biki kati nejjusa n'olunaku lwe nakusisinkana. Ogamba naye omusajja mukoze ki? Kwolwo mulamu wange yajja ne nazaala wange. Ne bayingira ne baŋŋamba kati nnyabo olwaleero fulumya ekikyo kamu ku kamu. Omwana wange alina ofuna omukyala azaala. Tukooye omugumba mu nju muno. Genda ofune bagumba banno. Omwana wange si mugumba. Ate tukooye ebisiraani byo. Kasooka nga oyingirira bulamu bwa mwana wange asiraana enkya n'eggulu. Wamusanga ali bulungi ng'alina omulimu oguyingiza takyayingiza. Zizo za accident bibyo biki fuluma. Ne fuluma. Ne basibawo. Ne tambula ne ngenda. Kyessa kunnyonnyodde ne ssenga yatuuka n'afa. Mukyala. We yali nga baatundawo. Ani yatundawo? Abaana be. Abaana be baatundawo. Nenzira owa kitange wali waka. Nentuula. Nze yalina bizinesi yali omufumbo. Taata wo ye yali teyafa. Ani yali abeera mu nju ya taata? Anti nenzira wali mu kayumba ka kitange. Nentuula. Waliwo omupakasi
alima mu nnimiro nentuulaawo neziramu nenfuna era omwami omulala Madamu Adija naakafumbira amalyaga 3 naye nga ekingobya butazaala okuwunyangako kwakendeera naye obutazaala teri musajja agenda kukuwasa olya emmere ye mwaka ku mwaka nga tozaala taliyo newomusanga alina abaana 10 owuwo asigala wuwo nga ngobaganyizibwa bwentyo ofumbawo gumu 2 ng'akusaba mwana alaba tofunye mwana nga yeeyongerayo ng'afuna mukyala mulala bwentyo bwentambuza obulamu bw'amaziga obw'okukaaba naye nga mukwano gwange ali eri yeeyagala ate nalwawo nnyo okumanya nti yabinkola naye nga buli ekintu kaka ate mba nnyina omumunyumiza buli ekintu newe baali banfulumya gwe nayita nankwatirako olwo ye ng'abeera wa yali yafuna omusajja nga byatereera nga bamuzimbira amaka yali yakubbako omukisa mpulira abantu mbu babba emikisa gy'abantu nze Madamu Adija nalina omukisa gwange kubanza ekyogo baali bakinnaaza kyanoga nga buli kimu kitambula nga temuli yadde omudagala kuba n'omusajja omufuna namufuna ng'alina ssente ze ate n'akwanjula kyokka ssente nezimu restaurant yali eyimiriddewo ku Katonda so si ku ddagala nakusaala naye ate ye najja nampanga amagezi nteekemu eddagala simanyokeze ate ng'eddagala lyeyampanga lyali lyakunsiranyanga teryali nga lya mirembe nti oba neeyongereko kuba we nanyokezanga nayongeranga kusiraana buli nanyokezanga nga nyongera kusiraana ye ngawoza ki mwolabika walikoze bubi aye kakati wakoze bwoti kuyambeko leero nze nja ddikolera leero nze nkandikole bweteekako nze ndikole waliwo eddagala lyeyampa nteeke ku sigiri nti ate omukate gunfuumuukira Madamu Adija okumya esigiri yiyo eyaka otaddeko eddagala bwale terifuumuuka kati byebiki ebyo maama mukwano gwo nga yali mulogo bambi tewamutegeera saamutegeera kati ate we nadda mu kyalo ne bitabukira ddala nga ngwa ensimbo omanye ensimbo ey'obukulu gy'otazaalibwa nayo n'ogweri n'obimba ejjovu n'okalambala n'oliyiriitira nga niko ogenda okunyonyola mbw ate bino binkutte bukulu ensimbu omuntu ava dda ng'agirina naye ensimbu okukwata ng'oli mukulu ngangwa akayumba mbeeramu omu tera ennyambako era olwo lwe nagwa mu kyoto wano we wati wano waliwo enkovu agwamu bwenti nekibe wano eno nensuulawo mu enkovu endi wano nga teri ennyamba nabonaabona nalaba ebizibu mukwano gwange era najja mu kyalo najja nandabako nansuubiza naŋŋamba alina omulimu gwe yapanze agenda kunkubira essimu annone tukole teyagikuba gwe omuntu eyamusuzaanako n'omupangisizawo omwali mukolera ye nga yafuna golofa nga tayinza nakugamba mbuno todda mu kyalo beera mu Kampala kankuweeko akazigo yaŋŋamba omwami we Mukambe tayagala nnyo bantu waka wabula ye katetenkanya ajja kunnona ada wali tozibula maaso naye bwe yankuba ati emabega yejja nandaba nansaasira banaye ng'oli musaasizi bambi nga muzanyi wa firimu bulungi oli yali muzanyi wa komedi ng'akaaba yakaaba n'akulukusa amaziga banange laba embeera gy'olimu banange mukwano sitaati bw'ati naye nga nzanyira ku mutwe nangamba kangende njiye ngenda kunona akuba nali kututte wange naye omwami wange embeera ze si nnungi ng'omanya abantu tayagala nnyo bantu waka naye ngenda kunoonyezaayo akazigo mukwano bwe yagenda n'ateeka mu blacklist nabonaabonera mu kyalo Allah tukingiriza abantu ab'emitima emibi bannange nabonaabonera mu kyalo Madamu Adija nze nentuuka oppakasanga olina kuba ogubimbi okuva kuno paka kuli naye nga agenda kuwa 3,000 anti onoonya kyakulya okwebeezaawo
nga n'omwami yanteeka dda mu Black List kuba nagezaako mwegayirira ne mugansonyiwa byonna bye nali nkoze bye mmanyi ne bye simanyi komyewo tukwasaganyize wamu obulamu nagamba nedda nnyabo era namala nanteeka mu Black List naye nga sirina we neekwata. Taata wange baabazaala abaana babiri n'oyo ssenga wange yankuza. Ssenga yafa, taata yafa nga sirina muntu gwe nsobola kunnyonnyola bizibu byange nannyambako ataliyo wabula nga ndi awo mu nnaku nga sinaadde n'omwana gwe ngamba nti kasita kaŋŋumire ku baana bange oba kaŋŋumire ku mwana wange ndi awo. Nagezaako obulamu okubuyiiya naye ng'obulamu bugaanye. Bw'ogattako ennyimbe ezikuluma enkya n'eggulo, bw'ogattako olumba okukuba simanyi nsimbu baagiyitanga nsimbu, bw'oba ogenze mu ttawuni oba okubaako kye weegulira kikkubira awo wenna n'oswala ne weefukirafukira. Aha, bannaye abalungi abatulaba, yenze Hadija Kigozi, emboozi ya Jennifer mpanvu nga gye nkomezza. Naye nze njagala nnyo okuwuliriza is my best bit of life. Nze mpuliriza nnyo, njagala nnyo okuwuliriza abantu. Kyova olumu nyinza okubeera nga ndi eyo ntambula nga n'omuntu tamumanyi. Ngenda okulaba oba wa boda, ngenda okujja ku boda nga wemubuuza kati gwe watandika ddi okuvuga boda, kati eno boda wagifuna otya, kati mufuna mutya ssente. So njagala nnyo okumanya. Adamu Hadija ennaku yancunya. Nze taata wange baali tebamuziika wala nnyo nga weetoolamu kati ne mmanju nga amalaalo we gali ne ssenga. Natuuka ogenda ku malaalo ga kitange ne neebaka kuli ne ntandika omumunnyonnyola kizibu ku kizibu kye mpitamu nga bwenkaaba nga mmunyumiza buli kimu ng'oyinza ogamba atudde awo andaba. I'm so sorry. Naye waba wakayita ennaku bbiri nga nvuddeyo ku malaalo naye navaayo ntowolokose. Ng'olinga nga abuuliddeko omuntu ebizibu byo byonna bye waali buulidde mukwano gwo. Navaayo ntowolokose nga nzikakkanya nga ndabira ddala gwe mbadde nnyumiza abaddewo, gwe mbadde nnyunyonnyola waali. Baana akava nga wakayita ennaku ezi bbiri ne ntandika okuloota oyo mukwano gwange. Olunaku olwasooka namuloota ng'oba emisinde nga bw'akutte ejjambiya. Olwo ne ndumala olwaddako n'akwata ekiso n'atandika okunfumitafumita. Adamu Hadija omanyi okubanga buli we weebaka oloota omuntu omu. Ebirooto biba byanjawulo, buli we weebaka oloota ebintu eby'enjawulo. Ate kizibu nnyo okuloota olwaliro ekirooto ate enkya n'okiddamu. Kiba kizibu. Kale bubaka. Bubaka. Naye nga buli lunaku ndoota ye. Olwaliro bw'omuloota ng'akutemaatema, enkya ogenda muloota ng'akutuga. Luli n'omuloota ng'akuddusa emisinde naye nga mukambwe. Naŋŋamba tojja kuwangula kakazi gwe. Wali wantama ng'ayogera. Nabagambye ne mbagamba nti bakwano baffe tebatwagala. Ofuna otya omusajja alina ssente? Oli munaku ofuna omusajja alina ssente, omunaku afuna munaku munne ng'ayogera mu kirooto. Kyokka tomuyinaako Luganda, just muli ba mikwano bukwano. Mikwano. Naye nga buli lwengwawo Madamu Hadija waliwo abantu abagamba mwerogozza, weeroosa, ebyo birooto bulooto. Naye nga gye biri bituufu. Mba neebase ekiro lumu ngenda okuzuukuka nga nneera omuliro mu kiyungu nga ekiyungu kyonna kituntumusa omuliro kiweddewo. Nga kituntumusa omuliro kiweddewo. Nziriraamu kaawo onabadde atuta attention yange. Ekiyungu waliwo olumu obudde obw'ekiro ekiyungu kyakwata kyokka omuliro. Naye nga ate omuliro ogwali gusuzeemu nali ngubisse evvu. Manyi ffe mu kyalo tuvumbika omuliro tugubikako evvu ku makya n'okeera nga mweguli. Nawulya Madamu Hadija?
naye saamanya ekiyungu kyajja kitya kyonna ne kiggwaawo. Kugenda ebizibu ne byesomba bizibu ku bizibu. Madama Adija nze nali mukyala mulimi era nga mmanyi enkumbi, nakulira ku nkumbi. Nali nalima yiika ya kasooli mu lusuku ng'amatooke mwegali mayitirivu n'emmwanyi ate yali sizoni ya mmwanyi. Ne ngamba obwongo bwonna mbwebasizza mu kyalo. Ndi mukazi mutetenkanya. Lwaki nzira emabega okutuuka ku kino? Olwo Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Buli kaseera nembeerawo nga neekubagazi. Otandise okuggulira obwongo butandise okuggulawo. Buli kaseera neekubagiza. Katonda ampa amagezi. Emmwanyi nga nzitundira ku muti. Nga nkwata yiika ya kasooli nga nayo ngitunda. Amatooke agaali gatuuse gonna nga ngatunda. Madama Adija ngenda okukungaanya akasente nga ndi mu miliyoni 2.5. Wow, that is nice. Nali ndudde okukwata ku ssente nga n'emitwalo 5 kiba kizibu. Naye nga buli nakwatanga miliyoni na miliyoni. Awanti ng'omulaba omutegedde atandise okufuluka. Nga nninnya mu kibuga, ngenda mu kibuga. Nsooka nnoonyako akayumba akalayisi. Sepampalika mu mayumba ga bbeeyi. Sente ezo nga ntuula nga ngamba nkole ki? Nga ngamba lwaki sidda mu restaurant? Kuba gye era gye nalimu era gye mmanyi. Ate nsobola okulima ebintu nga byennimye byentunda. Ekityo bwe kiri. Kuba ennimiro yaliyo, ettaka lyaliyo, nga tewali asobola kungamba nti lwaki olimidde wano. Nga nziramu nga nkola restaurant. Restaurant ng'eddamu ng'ekwata buto. Kati nga mukyalo nteekayo abapakasi bwe bannimira mu lusuku bwe bantemera lumonde. Kati ng'ebiseera ebisinga emmere njijja mu kyalo. Nga ntema emmere nga ngireetera mu kyalo nga nteeka mu restaurant yange nga nfumba. Kati mwabo bakasitoma abajja okulya. Nga omanyi omukyala munnange tadibira mu ddya limu oba 2 oba 3 kuleka nga teweefuddeeko. Olwo ntandise okuddamu akanyiriro kazze nga n'abandaba batandise okundaba. Mwabo abaali bazze okulya emmere era nga nfunamu omusajja ng'era nkwana nga mmukkiriza. Nga tutandika kukwasa nga tukwasaganya mbeera. Nga njagala bulungi nnyo nga tubeerawo. Kati nga mbeerawo. Mu bakasitoma abajja mwalingamu omukyala ajjamu. Naye nga nkolako nnyo omukwano naye ng'ennaku ebiseera ebyo emikwano nnyo sikyagigenda nnyo. Kuba omukwano gwange oli eyali nfanfe okuva lwe yandeka mu kyalo. Ng'ate nali mmanyi bwe naagenda mu kyalo ye engeri gyali obulungi ajja kunoona tuddemu tutandike buto. Oba nsuzeeko ewe nga bwe njiya. Madama Adija ng'omanyidde ekibuga okudda mu kyalo kiba kizibu okumanyira embeera yaayo. Omukyalo oyo nga mwebuuzaako. Bwe namwebuuzaako nga ngamba atotawaana. Nga munyumizaako n'obulamu bwe mpiseemukko emabega. Nga ngamba nedda lwakuba twalwawo okusisinkana. Nze nange nalina ekizibu ng'ekikyo naye si byonna nti bwe nali mbirina ye yalina obuzibu bw'amaka. Amaka ge nga gagootana simanyi omwami we yafuna omukyalo omulala. Natandika omuloga ebintu bwe bityo. Namuloga simanyi n'ekinaanansi. Ekinaanansi nkiwulira. Uzaako n'angamba atotawaana. Nze nnyinayo eggezi. Ne mubuuza ggezi kinasooka nentya Madama Adija ne ngamba bagenda kunziza mubiri. Ne mugamba ggezi ki? N'angamba nze nnyinayo aji mulombi wa dduwa. Ate nga Madama Adija nali sigendangako mu abo balomba dduwa. Ngamba wulira buwulizi. Nengamba okulomba edduwa tekirinaamu nnyo obuzibu ng'ate ono agenda okuwa omudagala afuumuuka tomanyi nakiddako naye oli yaayogera wali na mwana akulombera edduwa. Ne mubuuza kakati gwe wali ogendayo ng'ogenda kukolayo ki? Nanyumiza naye ebizibu bye yasanga bye yasinkana mu bulamu bw'ensi eno. Naye n'angamba ye kati ali bulungi bizinesi ze zitambula obulamu bwe butambula bulungi. Omwami we yamuddira kuba omwami we yali amukyaye ng'afunye omukyalo omulala. Ne mugamba kale tewali buzibu. Kati ne mubuuza sheekwe we bamuyitaani
era lwaki tompadde ku namba ya simu kati nga nze njagala neetwaleyo saagala yantwale kuba abantu bagezi ng'oli mukwano gwange yantwala nansulayo ate nga bafere nemugamba nze mpe namba mwekubirireko Aji oyo Kasimu bamwita Aji Kasimu Luzi. Aji Kasimu Luzi simuwulirangako. Tomuwulirangako? Nkyasizaako abawala bayira wa babadde bagamba Shey gundi yankolako, Shey gundi yankolako, Aji gundi yankolako. Naye mbadde simuwulirangako Aji Kasimu Luzi. Nagenda nga nze mmanyi oba bye bino ngenda kutuuka nga ndiwo oba nga nze nzeka. Naye nagenda otuuka wali mukyala nga layini eri wali. Ate ono teyakiŋŋamba nti oba okeera ku nze nagenda byaye nga manya bye bya bulijjo. Nagenda nga ssaawa 10. Maama ngenda otuuka nga layini eri wali ng'abantu bamumanyi ng'era abakoledde nga nze nalwayo. Era singa namumanya mweyo embeera yonna gye nayitamu ekyamazima ebizibu byonna sandibisinkanye ebyo. Abantu munnaye mwebali muno naddala kweno channel nga balina ebizibu ne mu bubokisi bwange. Kambawe namba y'essimu bamikwano muleme kuddamu kaaba. Ebizibu bingi bitukwatako ne tudda mu nnyumba ne tukaaba ne tunyiga amaziga ne gakulukuta naye nga tolina nawe otandikira. Naye kambawe namba y'essimu temugenda kuddamu kukaaba ekyamazima. Mwabedduwa nabakkiriza naye nze ebyo ebyabasala. Naye nga oba ogendayo okeerako. Bw'oba oyagala okukolako amangu n'ovaayo mangu. Okeerako togenda leeti nga nze we nagenda ssaawa 10. Eri 078 9 9 9 nkaaga mukaaga 83. Njiddamu bannange eri 078 9 9 nkaaga mukaaga 83. Mwabedduwa sibalinaako obuzibu benninako obuzibu beba abasawo. Badde nkugamba nti abakazi ababeera banoonya abaana bangi ng'ali awo talina buzibu n'omusajja nga wali amuyina nga n'okumuwasa yamuwasa nga n'omusajja talina buzibu naye nga tebamanyi kikibalemesa okitegeera. Anyway sitaani bannaija ali ate mutuufu. Mwabedduwa nabakkiriza naye nze besayagala kanziramu mwebaze abasiriki kubanga ekyamazima essanyu ly'omwana terituukikako. Aji Kasimu Luzi njogera buli kigambo nkikutula erinnya lyo ndikutula ekyamazima weebale. Ekyamazima weebale wantaasa. Singa sirina mwana essaawa zino nze nayitibwanga mugumba. Natuuka ekiseera nga newesula ku mwana w'omuntu aŋŋamba mpa omwana wange ne ngamba oba ndabye nti sizaala. Otuuka ekiseera n'obeera n'entondo ku baana b'abantu. Bw'osanga ng'omukazi ali lubuto omuwulirako ennugu. Otandika ofuna omutima omubi. Ofuna obusungu. Naye olaba ndize ku baana kati. Kati bwa bulamu buli butya? Obulamu si bubi. Ono omusajja ye yakwanjula ow'okubiri. Yenyanjula. Wamutwala wanga ate tolina bazadde. Emikwano gya tata gye giri n'egya ssenga gye giri. Amaka weegali wensobola omutwala nti wano weewaffe. Singa twali ku muzigo awo muganda wange byandiganye naye tata yagenda okufa ng'aguzeeyo ekibanja. Awo olimira. Wennimira. Kale akasita ekirungi oli bulungi n'abaana ba alhamdulillah. Yenna n'abayagadde okweyamba inshallah tumanya. Nzikirizibwa okufukamirako neebazeeko Aji Kasimu Luzi. Ekyamazima leka nfukamire. Mbanga muyisizzaamu amaaso emwebaliza katebe kano. Kuba ye taata kati ye maama buli kirungi kye nnyina Aji Kasimu Luzi. Ekyamazima weebale Aji Kasimu Luzi. Sisobola kwebaliza katebe wabula kanfukamire taata nkwebaze weebale kundaga ssanyu. Weebalire ddala munnange neeyanziza neeyanzeege olwadduwaazo wankwatanga mwana ekyamazima najja ewuwo nga n'akasente sirinaamu naye ate nendeeta namala nennoonya nendeeta nange nendera ku mwana
nali nkoyo okuvumibwa bannange abali eyo nga toyina mwana ebizibu bikwetimbye mu maaso nga ne bw'otambula obutambuzi buli omu alabira ddala nti oyina ebizibu ekyamazima teweekubagiza kankusomera obusomezi nnamba omukubireko akulombere ku dduwa otereere 0789 99 66 83. Kale maama tweyanziza webale tusharingira webale kwagaliza abakyala bali eyo nabo balinga nze we nnali nga bakaaba madama Digi omwana nga tomuyina nga toyina mwana ku nsi kuno ekyamazima. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kibuzi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bwoba oli mupya njega akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.